Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munnaffe ye ateesa atya. Sebo nze bampita mukunja wa BTFM mu ndobeso akadde katukutte. Mwai mukunja nimesanga zinyaza lontafeeko. Hello? Yes, sebo nkuulira. Kati nze bampita Steven. Bampita Steven sebo. Kati nino omukyala gwe nene waka. Mama w'abaana bange gwe nalekayo. Gwe n'olagawa? Nze ndi ku bizinga eno ndi muvubi. Oli muvubi aha? Naye kati obuzibu bwe nina omukyala oyo waliwo omukwano gwange atera okujja ewaka. Naye kati bituuka omukyala nga amubuuza nti olina omusawo gw'omanyi asobola okukola obulungi. Omusawo ki, omuzungu omuganda? Omusawo omuganda. Era n'amugamba nti singa abanga amumulagiridde engeri yabeera eyo yo ku bizinga nti ayinza n'omusasula kasente. So mukwano gwange mbadde n'ambuulira saasooka kifaako nnyo naye era n'addamu era n'amubuuza nti omusawo yakubula. Era mukwano gwange najja nanga naye mukyala wo nga nnemeddeko. So nefuna okutya neŋŋamba ddala lwaki omusawo gwagamba gwabuuza amwagaza ki. Nenfunamu okwekenga era okuweereza message nga nja tutontaasi manye ono mukyala wange kikyayagala. Kale oyagala kumanya ki ekituufu? Oyagala kumanya ki ekituufu omusawo gwayagala omutuufu amwagaza ki kwa buli kimu kimuwa. Kale beerako kusimu tovaako. Kale sebo. Anna bakazi aba musawo ayagala lwaki ffe katumunoonye. Sirika sebo toyogera kintu kyonna. Sirika Hello? 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 Jebale nyabo. Kale nawe jebale ko sababu nani? Kati waliwo yangambye nkukubireko nti olina ekizibu ky'oyagala nkukolereko. Ani ono? Tolinayo kizibu kyonna kyewagambye muntu nti bw'ofuna akikusolovingira. Sina soko nyinyonyole. Obuno bankubye lwongo namba. Anti ani gusoko mbulira ani ono gwenjogera naye. Ono nakabiri. Wali. Ono nakabiri? Esabu. Ati kagambye nze ndi musawo muganda. Ati badde sikutegedde. Ati kakati oli yampadde namba nkukubire nti olina ekizibu ky'oyagala okukolerako eizo jeno oba nkikukolereko ng'oli awo. Singa obutasobola kujja. Obutasobola kujja naye badde njagala. Kizibu kiri ku mwami wange. Omwami abadde ki? Omwami ono afuna ssente. Ssente zonna azimalira mu bakazi. Wangi? Ssente zonna azimalira mu bakazi kati nga njagala oba osobola okunfunira eddagala. Nga ssente wazifuna azimpa. Nga zirinako control. Kati akolera wa? Akolera ku kizinga. Kizinga bakiyita? Ziru. Gwani yakugamba naawe okola naye ku kizinga? Sikola naye naye ssente azimalira mu bakyala. Zonna ssente agenda otuuka nga talinawo wadde. Kati njagala ate nga ssente azifuna. Kati njagala ssente zo nga nezirina ku control.
Okiba kiganje. Omwavu wazabere nga takyafuna wadde. Kakati bwe mwavu waza mwe munaalya ki? Tujja kufuna naye nga talina wadde zafuna obanga tasobola kuziba nga aziwanze nga nzinako konto nga nzasobola okuba nga akola wazimpa awo tuzimuggyeko ddagala zimuggyako nga tafuna. Naye kakati olwo abaana banaalya ki onaasoba nti bwe tumuggyako nga tafuna wadde 10? Ereza abaana tezijja kubula, tujja kufuna kuyiye. Naye nga gyesinga obungi oba tasobola nga kuzimpa buli obutini tebuliwa n'asigaza entono awajja kuba afaayo. Osobola okunfunira enjala z'enkima? N'azijjawa. Tosobola? Nze obutasobola kubanga enjala z'enkima ze zikola ekyo. Mpozzi nga mpeereza ssente gwe n'ozinfunira. Ate kati nze nzifuna wano. Osobola musawo gwoba osobola byonna byonna bimaliriza. Lwaki tozze ne tukikolera eno? Nze obutasobola kutambula. Kamwaka omumanyi? Tomumanyi nze kubanga saakulya nnyo mu kyalo. Kamwaka bulinga buno obugongolo obutinye ennyo. Mbutegedde. Nfunira akakazi ojje nako. Ate musawo nko n'akamanya mpakazi. Anti kati engeri gy'oli ku Beat FM jangu wano ku Beat FM mukunja ajja kakufunira oli kubanga oli kumpewo bawa akuwulira. Kale gusajja gw'olinga n'ebigundi. Kamwaka akakazi kabeera katya katambula kabigula nego mai banga ne baza sira kamwaka myaka girienda angera nkalese njimanyita endobe so mujiwulidde bakazi bannange bannyinaze ekintu kye mukola si kituufu tologa musajja kumusiranya muleke si mwana wa nnyoko lwa nsonga wamulaba bukulu nga mannyo Kyono omukazi mu basiru simulabanga. Abakazi baagala basajja bakola balina ku ssente mu omwavu wazasigalirewo. Byose n'omutuma byatasobola kufuna. Olulala nja mutuma byanaafuna. Katajja kuddamu kuzunga mu basawo. Naye bannanga abakyala mwagala kisebo osazeewo omwami wo mwavu wazalekerawo okufuna ssente kubanga aziweereza abakazi abalala. Lwaki nawe togenda n'okola n'owulira bwe zimenya? Munnange. Ono maama Isima akubira olemba awuliriza bulungi mu Kisenyi. Togwa. Naye maka ne nakachwa mutulekeemu nammwe. Gyate. Kakati ateesezza wali bulungi nti afune ssente ng'azipa. Ate n'abyonoona obutafunira ddala. Kakati ate kamwaka kakazi mukunja naawe tulekeemu. Katambula kabigula. Kera yuko bakaze nakuzonga basiru ate bawo sente ozimujyako ayavuwale banalya cha abana baabwe Abatabakazi bafaayo. ono sekyanze Edward mu Lutengo mpigi gombora yebuwama abakazi bafaaki tomulina mbumbu amwavu azikati banalya ki ariko omukazi ajja okulabirira awaka. Naye bannange n'abasajja mwabatutuusaawo mazima ddala labira ddala ensi weetuuse. Ati agambye mbona bazimuggwako zimuggweko naye abakazi nedda naffe tweddeko nza n'okubeera nga musajja wattu takola bwenzi kale waaba abukola kati lwaki aba ayagala amuloge ziggwerewo ddala olwo ye aba afuniramu wa tolabanga mathematics 0. Mutuloga naffe tuloga. Okkiriza.